This is from Pantilla Mawulire gannaku okuva mu nji y'omukulamanyiddwa nga King Michael oluvannyuma lw'okufiirwako mutabani we yafudde mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti yafudde kabenje. Ono nno yavuddeyo n'asaba Mungu amukuumire mutabani we mu bulamu gy'alaze eyo obuddako nga tuvudde wano ku nsi. Weewaawo ku PJ The News Nkakwoli omulungi omwagalwa gyekuumiddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno nnyina bwentyo ne nnyongera okukwebazaako gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinzira okubanga ate okakalabya kitalo nnyo kitalo ddala. So nga ate ago wegajjidde ng'omuyimbi amanyiddwa nga Angela Kalule naye ali mu nnaku ya kitalo ddala ne famire ye oluvannyuma lw'okubanga ate afiirwako kitaawe omukulu amanyiddwa nga Captain Samuel Kiwanuka Kalule. Ono nno yali muvuzi wa nnyonyi yes era nga yali retiringa yali yawummula wabula nga yafiiridde mu kibuga Amsterdam ekisangibwa mu Netherlands oluvannyuma lw'okulwala muko awo. So nga ate era mu layini yemu TikTok amanyiddwa nga Posha naye bw'atyo yafiiriddwako taata we wabula ng'ono ye yaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Ba TikTok abasobodde okuba nga ate bamuwerekerako bagenze maaso okuba nga ate bakikola naye ng'ate abamu ku abo abadde balabibwa ennyo ku lusegere lwa Posha ku mukutu ogwa TikTok munnange nga tebasobodde kubeerawo ba social media in-laws basazeewo okuba nga ate babeetikka mu ngeri emu ba endala era ng'amannya ge basinze okuba nga ate bakoonako bakoonye ku Phoebe. Abamu ne bavaayo ne bawolereza Phoebe naga nti naye Phoebe embeera gy'alimu mugiraba ya lubuto ab'embuto tebakola ki tebaziika. Abamu ne baga nti singa abadde we teyandiziise kwegamba bali awo bakubaganya birowoozo. Mwana muwala amanyiddwa nga Tasha naye bw'atyo yagenze maaso okuba nga ayogerwako nti lwaki tawerekedde taata wa Posha ate nga wano babadde babeeranga bonna. Zaira naye bamukoonyeko. So mu mbeera efaananako bw'etyo abasobodde bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate bakikwasaganya. Ennaku nga zizi mabega entiisa yagwa mu bantu mu kibuga Jinja oluvannyuma lw'omusajja okufa wabula nga ate ono yabeewuunyisa omubiri gwe oba omulambo gwe okuba nga ate gwali gubuukako kye bayita enswa nga bw'olengera awo bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate nabo bawuniikirira era nga baali balaga nti bibasobedde. Ona enkuyanja ey'omuntu nga yeesengerera olumbe oliko omusaadde afiire nga bamweta Nzeyimbago Swabiru ng'ali gumuuka enswa. Abo bantu bali kwesengerera enswa ediri kujja. Ate bo abazzigwa batanaba kutegerekeka balumbye essomero ly'abantu abaliko obulemu bw'okwogera wamu n'okuwulira Masaka erimanyiddwa nga Masaka School for the Deaf ne babba kompyuta eziwerako ddala 9. Abakulira essomero lino n'abayizi babalese nga basobeddwa era nga bano balaajanidde gavumenti n'abazira kisa okuba nga ate babayambako okuzzaawo ebintu byabwe. Y'omugagga amanyiddwa nga Haji Hassan yasuubiza okuwa abagobebwa mu Lubigi ettaka eriwerako ddala acres 5 batandika okuba nga ate batetenkanya obulamu. Avuddeyo nayongera okuba nga ate akkaatiriza ku nsonga ye oluvannyuma lw'okujja ne agreements oba endagaano ezaagula ettaka lino eziwerako ddala 8 bw'atyo n'abeera nga ate azikwasaayo mu butongole. Abategeezezza nti mmwe abeeraliikiridde nga mugamba nti yandibanga oba oli awo alina kyabala nti ye si munnabyabufuzi talina kyabala wabula ettaka lino yali bawa mu mutima mulungi basobole okuba nga ate bafuna we babeera mu mbeera ey'okunyigiriza gye baalimu era n'abategeeza nti babeere bakkakkamu ye talina bigendererwa bikyamu. Okwonna agasseko kubategeeza nti singa teribamala wakubongera ettaka okitegeera akyalina ettaka lingi ajja kubongera Busunju yonna alinayo zi estate ajja kuba nga ate abakwasaganyizaako ddala. So nga ate yo Ministry ya Energy evuddeyo bw'etyo nebanga eteekawo electric vehicle charging stations wano mu kibuga Kampala era nga bino bisangibwa wali eri ku Amber House oba station esangibwawo ku Amber House mu Kampala nga bagamba kino bakikoze okusobola okuba nga ate banguyizaako bannayuganda mu kyenkulaakulana bano abalina emmotoka ezicharginga obucharginzi nga tezinywa mafuta Uganda ekulaakulane ku supiidi
mu ngeri efaanako bwetyo n'okuba nga ate bakulaakulanya means of transport naye nga bo bannayuganda bagenze maaso okubanga nti mwebale tusiima naye n'enguudo muzirowoozeeko kuba mbi nnyo nga bw'okiwulira tetujja kugula motoka z'amasannyalaze ku nguudo ezifaanana bwe ziti. Ebyo byo nga bikyali awo ye pulezidenti w'eggwanga lya Kenya William Ruto aggyewo ensimbi ezibadde ziweebwa ofiisi ya mukyala we oyo abeera First Lady nga munnange takomyawo agenze maaso okubanga ajjawo n'ebitongole ebiwerako ddala 47 ebibadde bisinga okusaasaanyizibwako ssente n'ezimu ku ngendo z'abakozi ba gavumenti ezagamba nti ziwuuta ensimbi kamaala. Ebyobeeraawo n'owulira nti abakungu abawerako ddala 80 balinnye bagenze South Africa, balinnye bagenze Germany, ebyo abiggyewo era ng'agambye nti n'ekyokugulira abakozi ba gavumenti emmotoka empya nakyo akiweze era nga bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'okwekalakasa okumaze weeks eziwerako ddala 3 abavubuka mu Kenya nga bawakanya engeri gavumenti gyegenda maaso okubanga ate ebateekako omusolo omungi okitegeera bw'atyo bw'akikoze. Omwogezi wa Ministry of Internal Affairs omukulamanyiddwa nga Simon avuddeyo n'ategeeza abatanaba kukima paasipoota zaabwe okuva wali eri ku ofiisi zaabwe zisangibwa e Kyambogo nti bagenda kuzisaanyawo ku nkomerero y'omwezi guno era nga bategeeza nti paasipooti eziwerako ddala 60,000 ze zigenda okubanga ate zookyebwa kubanga tebakyalina space wa kuteeka paasipooti zino kubanga nezikolebwa empya nazo mpitirivu era ng'onakakasa bulungi nnyo nti okusingira ddala paasipooti zino zaabo abaali basazeewo okugenda ku kyeyo mu Middle East okukola obwa maids, okukola obwa security, okukola obwa ki ebyo byonna abadriver wabula ne beekuba mu birowoozo oluvannyuma lw'amawulire gaabo abafiirayo n'abo abayisibwa obubi bano ne bafunamu mbu okutya. So munange wadde okutya wakufuna bw'oba okimanyi nti walekayo passport genda obeere ng'ate ogiggyayo eyinza okuyamba mu dda okitegedde ekintu ekyo. Omukyalo omuyimbi wa gospel Judith Babirye ng'essaawa eno awangalira mu ggwanga lya Canada yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza ku puroguramu asuze mutya nti tamanyi mirembe gy'awulira essaawa eno okubanga munange naye asobola okutambulako ng'omuntu wa bulijjo agamba nti ekyo Canada yakimuwa kubanga wano e Uganda yali serebu nga buli ampaka erisa amulaba era amutegeera amumanyi Judith kale byamukaluubirizangamuko naye kaakati e Canada atambula kyere ng'omuntu wa bulijjo so ng'ate agava essaidi eri batugamba nti omukulu amanyiddwa nga Wizo asazeewo akube mwana muwala Sandra Teta empeta ebyenda byekoleki byetokote era nga batugamba nti omwezi gw'omunaana guyinza obutabaggweramu so ng'ate era mu ngeri emu batugambye nti Sandra Teta kakati yafuuse official manager wa Good Life okiwulidde. Wizo asazeewo okubanga ate adda ku magulu g'abiri ayimbe naye nga mukyala we yagenda okubanga ate amumanaginga. Omukulu amanyiddwa nga Edison bw'atyo yavuddeyo n'apinga ennyambala y'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool gye yalabikiramu recently wali eri ng'agenze mu Comedy Store ng'agamba nti ebyo abadde tabisuubira mu serebu ali akuze bw'ati ba upcoming singa bibambadde bawozambe emyaka egyo emitototo yandibadde takirinaako buzibu naye agamba nti ono talabirawo ddala science awo lwaki Bebe Cool yandibadde ayambala essaati naddala erimu ebituli t-shirt okitegeera ye kyamukubye wala nnyo so ng'ate oluvannyuma lwa Julian okubanga akyazako Irene Namubiru waliwo social media in-law omu eyavuddeyo n'apinga abayimbi abalala bonna n'agamba nti bano be ba female artist Uganda be yali ebaddeko nabo bokka abasigadde bali mu byabwe mbusimanya Shiba Simanya Spice Diana Akina Karo Kasita bali ku biki n'agamba gundi mutuwe music otherwise mwe tetubatwalanga ba female artist mu ggwanga lyattu Uganda. Meanwhile y'omukyala amanyiddwa nga Emmy Candace nakuwaako ku mawulire ge ag'okubanga ate yayabulira Spark TV ng'era kigambibwa nti mwennyini ye yeetegula ssaawa eno omukyalo ono yeegatta ku Sanyuka TV oba okitegeera naye NPS ekoze omulimu gw'okukunumba abaabukedde n'esolooza NTV n'esikangeze eno kwegamba gwe gukoledde ddala naye nga naye yagenze maaso okubanga ate abeegattako mu butongole.
Nkube naku zino etuyiwamuko. Yes, omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa yavuddeyo n'agamba nti abaana abo abateranga okugwa ebigo mu high school nti munnange bempe we bayisa bubi balina athima, ekyewunyisa tebava mu bbaala ate nga baba tebambadde bambala buketekete bwe buti naye tebava bweru mu biduula kyokka nga wali ku ssomero wayalinga tayambadde sweta kamu bibiri n'agweri n'asambagala nti muki mulwadde wa athima. Anyways, abo nabo gye bali. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Brian yes yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agamba abantu nti banaye mulekerawo ebintu by'okkaabirira mikwano gyammwe mbu tebabawagidde akina famire nti abantu abo be mutamanyi like those strangers bajja kubanga ate babagaggawaza be bajja okubakola ki okubasupportinga ab'emikwano mubafeeko kitono. Naye nga nyongera okutwala omukisa guno okutegeeza mukwano nti gwe yeetaaga bakasitoma mu business baganye ebintu byekutte olaba buli kimu tekitambula olinga lowooza nti oba oli awo baakuloga naye ng'ate oluusi baba tebaakuloga omukisa guba gwekuttemu jangu obeere nga weekwata Sheikh Ashraf ajja kuba nga ate akusomereddwa muganda wange buli kimu kibeere nga kikola ki kita okitegeera. Naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tenge munnange bazamuzaamu okuva e Dubai abadde bamututte okumala akabanga nga bamuyisanga mulangira kwegamba bagenze maaso okubanga ate bamusiibula naye nga bamututte ku kizimbe ekisingira ddala obuwanvu mu nsi yonna ky'omanyi obulungi. Abamu bakiyita Burj Khalifa, abamu bakiyita Burj Khalifa. Kakati kyonna gwe ky'okiyita ekizimbe ekyo gye bamututte munnange ne baba nga ate bamusiibula bulungi. Kabadde ka surprise musajja ate yadde takisuubira bingi bimutuuseko nga takola ki tabisuubira naye nga basobodde okuba nga ate babikwasaganya. Mu mbeera eyo mwana mulenzi ono mwennyini ng'ali eyo bangi batandise okulaba mbu atandise okulungi we bagamba balulimbu abadde mubi. Ono yawandise n'agamba mbu Tenge atandise okulungiwa akalimu ke kandikola ki kandigenda bw'ati bwe yagambye. Naye nga waliwo abamufaananyizzaamukko Shifra Fono nga baga nti amaaso gano galayika gakola ki gafaanana ag'ababiri bano bw'oba ogetegereza obulungi. Naye nga ate ye Shifra ayogerako n'akugambye ahitinga studio era nga ba social media in-laws bangi bamuadvising ebyokuyimba akole ki abiveeko. Naye nga wetwogera essaawa eno alina oluyimba n'omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo era ng'essaawa yonna lugenda kubanga lutsuka straight ku TV yo ku radio yo obeere nga ate oluwulira mu matuugo. Ate yo crash ya Bajjo mwana muwala amanyiddwa nga Doreen Nasasira yavuddeyo bw'atyo ne yeewuunya speed abasajja gye babatwala mwaga nti omusajja akukwana leero enkya ng'ayagala kiwojjolo okiwulidde. Naye agamba nti bw'omugambako nti munnange ngumiikirizaamuko emyezi 6 nerowooze ogenda omaliza okwerowooza ng'omusajja yabula dda. Kaakati ababuuza lwaki temusobola gumiikiriza myezi egyo 6 gamuba mu papa ki? Naye nga ye muzibe wa SB4 fena tumujjukira bulungi. Muzibe oyo yatunda nnyo wano ku mikutu migatta bantu wenjogeera bamukutte dda era musibe. Kaakati ebyo sigenda kubanga ate mbikunyonyola abula kankutuuseko mwana mulenzi Chicken Chekana ng'akunyonyola ensonga za muzibe. Fantastic. Kaakati muzibe wa SB4 mulowooza tebimubijjidde. Muzibe wa SB4 akwatibwa olunaku olwaleero wenjogerera ndowooza eggulire lyakayitako essaawa nga 5 ku 6. Naye ng'omusango gwe bamuvunaana human trafficking. Human trafficking neyeba keesi nnene abatabitegeera. Human trafficking esobola okusiba emyaka egiwere 10. Naye ng'ekituufu ekyaliwo muzeeyo n'aludde ng'akwata obwana obuto obuwala n'obulenzi nga bumuyambako okutalaga ebitundu ebyenjawulo ng'anoonya obusente nga bumuyambako okuŋŋaanya ssente. Kati ku buwala buno kwe kuli akaana ke yakafumita omusongolankuyege n'akafunisa olubuto. Kati police ze muze yabadde yadduka. Muze yabadde yakadda. Ne bamugamba kakati yawo tugeno. Awo envudde n'engwira ku musumba Alozias Bujengo ono avudde nabera nga ate akubiriza abaana ab'obuwala naddala abakyala okuba nga ate mwefaako 24/7 muleke kuba nga ate mwefeebya. Okiwulidde ekintu ekyo yes bw'atyo bw'abategeezezza. Abavubuka waakiri gumiikiriza ne towasa mukazi lwa mbeera kabaleka agenda n'ekino munnange kyekikkiriza ovanga ku mukazi atakkubanga ne sente zikubuzi. Omukazi yennyini takkuba ene sente mu kibuga zibuze
Nove wakane joddukidde ne nosanga ng'alinga ebbula lya ssente. Mira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Ng'abakazi abalungi babaako entalo. Naye si kirungi kubeera ku mukazi wo ng'ate owankawanka. Abavubuka abatannawasa byonna mubigoberere. Tibabalimanga munoonya alimu Katonda ne bw'aba atunula bubi. Katonda naye tabeera mu batunula bubi. Abaana ab'obuwala mwekoleko, mweyoyoote, mwenyirize, mulabike bulungi ate ebeera empisa yammwe. Abamu babawasanga mwekozeeko nga mweyoyoose nga mulabika bulungi, n'amala okuteeka ewaka n'oga nti ate nkyanoonya ki? N'olyoka obeera namagwatalaawo. Ngambira omukyala akuliranye nti okwekolako tteeka paka lw'olifa. Kumanye ogenda n'ofumbirwa omuntu ate n'ofuna abalala abayingizaamu amagezi gaabwe. Etosigako bintu ebyo ku mimwa. Obanga omwami waabyagala bisiige. Naye ng'ate ye Bruno K yasibwa ati yavuddeyo n'ategeeza abakyala nti gwe bw'obanga omanyi mu bwongo bwo nti ky'olina okuba ng'ate owa omusajja kiri kimu kyokka kiwojjolo ku mulembe guno nti gwe otuusa okudiba otuusa okusemba nakyo obeera awo munnaye nga tofumbiddwa kubanga ga nti ne bw'aba ye mwennyini naye ng'alaba omukyala kyaleeta ku mmeeza kimu kyokka. Kiwojjolo akuteerawo nga lumu asabye abakyala okubeera abayiiya, asabye abakyala okuzimba abasajja naddala mu birowoozo okitegeera. So n'abategeeza nti ensonga y'okubanga mulowooza bintu byakwepikya byokka 24/7 eyo tekyakola era tejja kubanga ebayamba kuggumiza bufumbo bwammwe. Naye ate bambi waliwo abakyala nga bo balina ideas bwe baziguza abaami wamiraga sirika tolina ky'omanyi ku business njagala kukola nkwagala waka kakati mwagala bo ate abo bakole batya. Boterevu genda kubanga ate nkusiibuza story y'omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuza tuyemu akayimba akajja Baby I am so nervous. Naye nga omukulu amanyiddwa omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke mabega kawo yavaayo n'ategeeza nti Eddie Kenzo lyrics ze teziyina makulu yadde n'aka teziyina kyezizimba bw'oziwuliza obulungi temuli mulamwa naye ate byayimba tebikulekawo otudde singa biba bikubye oba mu kibaala oba ku mukolo muli owulira ng'okyamusa okuzina but message meaningless temuli makulu. So n'abigeraageranya n'ebyomuyimbi amanyiddwa nga Ragadi nti ne Ragadi naye bw'atyo bwe yakola ki bwe yayimbanga ennyimba tezaayina nnyo mulamwa naye ng'ate tezikuleka ng'otudde. So bw'atyo bwe yategeeza naye nga oluyimba olwo yagenze maaso okuba ng'ate atulaga nti vidiyo yalwo tejja kusukka ku mukolo gwa Nyamutooro mu bufunze. Oluyimba luno yaluyimbira Nyamutooro kubanga byonna ebyali mu kukyala ewaaba Nyamutooro bye yagenze maaso okuba ng'ate ateeka mu luyimba luno. Weewaawo bo ba media in-laws abamu oba ba Team Rema oba ndowooza bwe batyo bwe bali simanyi bavuddeyo nga bagamba nti bulijjo yali video shoot bo bagiyise video shoot naye nga kyolina omanya gwali mukolo gwa ddala. Anyways mbadde pijja okuba nga ate nkuweereza ntwala omukisa guno okwongera okujjukiza nti for airport pickup it is me okuba nga ate mukwano nkikukolera jangu mu boxi twongere okuba nga ate tuteesa ku byentambula jangu mpagireko omulungi webale kuba nga ogyekumireko webale kulaba webale liking webale commenting gwena asobodde okuba nga ate okikola naye nga nkugamba nti kupije TikTok vibes wogisanga mukwano subscribing nze mwenyini nza kuweerezaayo bulambalamba tosubwa nayo okitegeera. So era kuba nga mbasibuza Antikaduka ng'ali mu kudefendinga omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ku nsonga ya Eddie Kenzo. Bwetyo bwe mbasibulidde wano for now naye ate togivaako nkyakuweereza. Olumu tukoleseemu amagezi g'abantu abakulu. Olowooza bwe baali boogera ku Kenzo Rema n'atayogera nsonga ki? Omancha kitegeeza okuzaala omusajja omwana n'otambula n'ova mu maka agawedde agataliiko kugamba nti oluwalaza baali tebaalukola lwe lunnobesezza mwe muve mu maka g'abantu buli muntu alina byasirikira bye mutamanyi. Yandiyogedde ki nga ne lwe yali ava ewaka okugenda yasiibula tebaamwanukula wadde ekigambo n'ekimu. Imwe baana mmwe silence is the best weapon.
ebyo kuwoza mbu Kenzo bambi Kenzo nno yakaweza abakazi basatu bazaalamu abaana waiza n'okubanga waliyo batannayogerako bazaalamu abaana kyogamba ye mulungi bakazi abo betumanyi kati waliyo abatannayagala kwogera ate omanyira wakubanga bajja kujja gokiinako obukakafu ate teyasulanga waka teyabeeranga waka njagala okutegeeza abantu ku social media obutasoma n'abasomako mugenda ne mwegatta kati ate kibi nnyo okusanga omuntu eyasomako bwe yegatta n'atasomyeko bannange kuluna ate guba muliro naye njagala okutegeeza she is happily married talina kyayagaza Kenzo ebyo ebyabambiza mwezi takoma njagala olowooze ku mukazi munno ng'afuluma amaka mwazadde omwana atambula agenda abakazi mulina omuze gw'okubaseducinga amangu nange mukwatibwa mangu ekisa n'awateetaagisa wali oyagala akola atya wali oyagala ave ayogere nakati mujja kwogera but she won't reply because rango ne hatred mwe mugiina yetagimuyinaako ate ali mu bulamu bwe mu bufumbo bwe happily married sika kawunduka ku byeddirisa so temumwesibaako mugende mu maaso n'obulamu mujaganye bye mujaganya but okwesembereza abantu si kulungi ze kyemanya mtoro alinga 26 aba 27 lumu alijulira ekyamuletera okuyingiza abantu mu bulamu bwe nga abatwala mu makage alishigambe ensigo abantu si balungi they seem to be happy because of you but they are not bayina entalo ze balwana mwana mwine entalo ze muli mu kulwana social media naye gwe muzirwana naye essaawa zino kyenga kasanti amaze okujulira bba Rema tagenda kwata bulamu bwe abuteke ku social media atandika okwogera ku musajja gwe yazaalamu omwana no yakuzibwa Halima namakula mama mulamba she can't do that so emba mulinze nti ave responding yalekane moro kuba awulire ebbuba lyashinga ali maka ga musajja je yali anonyo okumwagala okumusukulumya nti mukazi jatudde mind you she's so happy era musanyufu n'okubanga musuuza yafunye omukazi tolabanga yamayigiriza naye bakwata omukazi kati amanya alina okwogerera nyamusuuza alina okwogera nyamusuuza nyamutolo paka naye bw'abadde tannabeera minisita abadde tannamwogerera a pure red flag otherwise funa empeku